Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero eno ye Yugi Updates tuze obanga tuwayamu olunaku olwaleero tukuleetedde ekipya ky'ekyoto kya Real Estates. Tutandise enkola ey'ekyoto kya Real Estate mboozi kubasomesa kunnyonnyola nsonga ya byattaka byamayumba embeera zonna nsula byonna okutwaliza wamu era nga tuli wamu ne bakadde baffe bano aba Pro Writers International. Nze nkizudde nga bangi mwattu abeevuma naweereza akasente kange e Uganda banzimbire ez'abapangisa naye bwe nakomyewo saasanze abamu nga kye yasuubira n'ebifaananyi bye babadde bamuweereza nga birala nnyo ne kye yasanze ku ground. So ensonga lwaki tuddukidde eri bakadde baffe bano twongere ate okubamanyisa nkimanyi nti muli bangi tugenda kubanga tubeera n'emboozi eno okutwaliza wamu buli luvannyuma at least lwa wiiki 2 oba mu mwezi emirundi 2 nga tugenda mu maaso n'okubanga twogeraganya ku nsonga ya Real Estates. Nkimanyi nti bangi abaagala okubanga bazimba, bangi abaagala okubanga bagula amataka, bangi abaagala okubanga bagula amayumba naye nga bingi bye mutamanyi. So tusazeewo ne tugamba nti nga Yugi Updates katubeere nga tutambulira wamu ne bakadde baffe aba Pro Writers ogenda mu maaso n'okubanga tutunuulira ensonga eno eya Real Estates era nga akanyomero kaffe keeko ekyoto kya Real Estates. Kinkola bulungi olunaku olwaleero negatiddwako Raymond ne tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe mukugu mu nsonga zino eza Real Estates. So agenda kubanga atuyisaako mu mboozi eyo tulabe tugenda kubeeranga naye nga bwe gambye emirundi 2 buli mwezi. Sayinza okulaba Raymond webale kubanga otwegasseeko olunaku olwaleero omulundi ogusoose ku Yugi Updates mbuuliza ku bannayuganda. Weewaawo muganda wange Jackson neyanza omukisa guno mbalamusiza nnyo abatulaba yonna gye musinziira abali wano ewaka n'abatulaba nga musinziira bunaayira. Amannya nze Kaweesa Raymond era nga nze mutandisi era omukulembeze wa kampani eya Real Estates eyitibwa Pro Writers International era nga ekigendererwa kya kampani eno twasalawo okwongera ku mutindo gw'obuweereza mu kisaawe kya Real Estate nga tutendeka abantu abali mu kisaawe kino. Muli batendesi? Tuli batendesi. Mutendeka abali mu Real Estates mu kisaawe kya Real Estate okakasa nti omutindo gw'obuweereza gweyongerako. Ekyo nno twakituukako lwa nsonga nti bw'obanga weetabako mu Real Estate bw'oba wanoonya ku nyumba ey'okupangisa nga wanoonya ku ttaka ery'okugula wanoonya ku nyumba ey'okugula okimanyi obuzibu wayitamu n'okusomozebwa kwe wayitamu. So ebyo nze ne bannange bye byattanula okulaba nti tutandikawo kampani ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu nga bwe nagambye kulongoosa mutindo gwa buweereza. Mu bufunze eyo ye Pro Realtors International n'ekigendererwa kyaffe okutwaliza awamu. Weewaawo ndowooza omuwulidde Raymond ye mutandisi wa Pro Writers omuwulidde okutwaliza wamu batendesi which means bakugu batendeka abo abali mulimu guno ogwa Real Estates. Kyala tutandikire ku nsonga yennyini omuntu bw'awulira ekigambo Real Estates ekimujjira kinene nnyo okutwaliza wamu mayumba mangi Real Estate ntinda yonna nga mumutwala. Oba otegeeza ki buli lw'oyogera ekigambo Real Estates? Omuntu waffe tusooka abantu baffe tubamanyise Real Estates kyeki. Neyanza bwana Jackson ekibuzo ky'obuuzizza kibuzo kikulu nnyo
kuba abantu twetaaga obbasigira ekifaananyi okutegeera real estate kyeki. Emirundi egisinga bwe twogera ku real estate abantu ebirowoozo byabwe oba n'entegeera yaabwe yaakyo eddukira ku mayumba g'abapangisa na ttaka. Naye nga real estate kigambo kinene nnyo, kigambo kigazi nnyo, okuwa context oba obunene bw'ekigambo ekyo nja kutegeeza nti ensi kwe tutudde wa planet kwe tuli real estate basically. Continent nga bwe bazisalasalamu nazo real estate. Ne tujja ne tusalasala mawanga bw'olaba Uganda, Kenya nayo real estate. Basically real estate kitegeeza ettaka ekkalu oba ettaka okuliko enkulaakulana ekoleddwako. Ettaka ekkalu oba ettaka okuli enkulaakulana. Yes. Eteekeddwako. Ye real estate. Ye real estate mu bufunze mu butagezaako nnyo okuwa nnyinnyonnyola eyinza kubuzaabuza batulaba n'abatuuliriza ye real estate. So kisukka ku mayumba g'obupangisa n'ettaka. Bw'ogenda ng'ogimenyamenya ne tugenda mu mitendera ebika bya real estate bitya kintu kigazi nnyo. Awo wennyini wenjagala ogenda kubanga omuntu bw'aba amaze okutegeera kati nti twogera ku ttaka n'ebiteekeddwako okutwaliza awamu, twandyagadde okwongera okumanya real estate zirimu ebika. Weewaawo kituufu real estate zirimu ebika era ebika ebyo biwerako ddala nga 6. Ekika ekisooka nnyinza obutaswa bivunula biza mu Luganda okugezaako okuleka amakulu nga bwe gandibadde. So ebika ebyo ekisooka ye land oba ettaka ekyo kyangu kyakuvunula. Ekika ekyokubiri ye residential oba residential twogera ku ki amayumba agasulwamu. Agasulwamu kati kitwalira awo nti amayumba agasulwamu. Tulina commercial ebizimbe ebikolebwamu nga kino we tuli Aruna Mall. Tulina industrial ey'amakolero warehouse n'ebigwa mu kkowa eryo. Tulina agricultural real estate nga bw'oba oli ku lw'ejjinja n'olengera ewa Madivan, mu Madivan gye tuyita setup eyo gye tuyita yeah. Then tulina ne mixed use. Mixed use kyekika kya real estate w'olina emigaso egisukka mu gumu. Okugeza nti ng'ekizimbe kino kwe tutudde singa wansi tubanga tuddukanyizayo business naye ng'ate waggulu wali abasulayo, ekyo ekika kye tuyita mixed use mu real estate. So mu bufunze bye ebika 6 ebya real estate. Bwe tubanga tutunuulidde ebika ebyo biriwa ebisinza okubanga byettanirwa ennyo naddala mu Uganda yattu eno? Ekibuuzo ekyo era kirungi nnyo. Ebika ebyo byonna nga bwe tubimenye mu Uganda tubiyina ebika bya real estate ebyo, naye nga bw'obuuza nti biriwo ebisinga okwettanirwa. Of course residential real estate abasinga gye tumanyi era abatali mu kisaawe kino okumanya kwabwe kuyinza kukomaawo residential na commercial real estate. Naye nga ne zino endala nga bw'ogenda mu bitundu eby'amakolero nga industrial area bw'ogenda Namambe nazo tuziina, that is industrial real estate. Na agriculture nkuwadde example. Mixed use nayo kati egenda efuuka ya bulijjo era ndowooza bw'oba otambula eyo olaba ebizimbe bazimba nti nga wansi bakolerayo waggulu nga basulayo. So okuddamu ekibuuzo ky'obutereevu, enkola esinga okwettanirwa wano ya residential nekuddako commercial, industrial nayo negobeera teri wala, ne mixed use, agricultural of course ne land mbadde njirabidde. Actually ndowooza bwe mba biteeka mu kusengeka okutuufu otandikira ku residential nodda ku land nodda ku commercial nodda ku mixed use, industrial
agriculture olwokuba nti erina byetaaga bingi, wetaaga ettaka ddene, abalina obusobozi batono abagikola, yesembayo wansi w'olukalala olwo. Naye nga zonna nga bwe nzimenye mu Uganda ebyokulabirako ebiri. Bw'oyogera ekigambo ekyo ekya real estate, omuntu waffe owa bulijjo alabira ddala nga tasobola kusemberera. Simanyi oba endeeta gye mukireetamu yeebeera entuufu oba nedda, kubanga oli aprefaringa gendaga munfunire bulooka anoonyeza ettaka, munfunire gundi, naye kati twogerera mu real estate. Omuntu bw'ayogera bw'atyo, baani abasinga okwettanira embeera eno ey'okujja oba okuteeka ssente mu real estate? Bantu ba bulijjo oba tugambe nti abo abakozeemu be battanira real estate? Enkola kati nga gwe gy'olimu. Kaakati Mwami Jackson, ekibuuzo ekyo kinzizaayo mu nnyanjula. Bwe nabadde ntandika nayanjudde kampani yaffe n'ekigendererwa kyaffe, naye njagamba nti nzijukiza saamenye biki bye tukola exactly okusobola okuyamba omulabi waffe okumanya bye tukola n'okutweyunira bw'aba yeetaaze services ezo. So Pro Realtors International tuli mu real estate, naye zino ze kowa zaffe oba kowa nyinza kigandawaza ntya Mwami Jackson? Ennyingo ekinyusi kyennyini. Ow'ennyingo nakyo kikola. So ennyingo ennya enkulu eri kampani yaffe n'obuweereza bwe tusa ku bantu ye real estate investment consultancy, okwebuuza oba okuwa amagezi ku butya bw'osiga ssente mu real estate. Ennyingo ey'okubiri ye leasing and renting services. Mwami Jackson oli awo onoonya wa kuteeka office, onoonya wa kuteeka family, onoonya apartment, ebyo byemu ku bye tukola. Ennyingo ey'okusatu property management, ozimba ekizimbe kyo oba oli bweru bunaayira nga tolina budde na busobozi bukiddukanya effectively, tukikuddukanyiza ne tukakasa nti ekigendererwa kye kyakikuteesaawo okufunamu ssente, oba nga musiga nsimbi nti wasiga ensimbi zo ng'osuubira okuzizza, ne tukakasa nti ekigendererwa kyekyo okituukiriza. Sinaabali ebweru bokka, ne bw'oba oli wano omanyi waliwo ebintu mu Uganda engeri gye tuli nti twakatandika okubifuna oba okubitegeera, tetunnagenda nnyo kubisima buvuna buddu kubitegeera bikolwa bitya. Ekyokugeza, bwe kituuka ku nnyumba z'abapangisa, abantu tebamanyi nti eyo business era tebagiyisanga business. Ntegeeza ki? Takimanyi nti gwe omupangisa, landlord takimanyi nti gwe omupangisa obeera customer. Takitegeera era mupangisizzaako ennyumba oba omuzigo obeera customer. Nga bwe nayingira mu supermarket nga nina kyengula, customer care eyo gye bampa, oba bwe nagenda mu restaurant ne banfaako ne bampa entebe ne bansimula ne bambuuza kye njagala, yeeyo yennyini landlord gy'alina okuba omupangisaawe oba oyo ampangisizaako ennyumba, kuba naye customer. So ogwo gwe muteeko gwokusatu. Omuteeko gwokuna, commercial real estate. Commercial real estate nayo nongazi kuba gira emiteeko gye twamenya omukaaga, aye nagyo oyinza okugenda mu maaso n'oyongera ogimenyaamenyamu. So commercial real estate twagiteekawo ng'ennyingo ey'okuna eyimiridde ku lwayo olw'obugazi obukirimu. Yesebo. Wow, ndowooza twalisoose ne tutambulira awo ne twongera okumanya Pro Realtors kye mukola okutwaliza wamu. Bannayuganda ne basooka bamanya ne tulyoka tugenda ku kiri ekinene. Bannayuganda ne bongera okumanya basically ku nsonga eyo. Njagala twongere okumanya naddala kino ekikyo ky'olimu kyennyini nga CEO okutwaliza wamu.
njagala oddemu ebigendererwa ebyo kimu ku kimu ne bwe mukituukiriza eri kuba nesanze nti bannayuganda bangi abeetaaga ettaka, bannayuganda bangi abeetaaga okuzimba, bannayuganda bangi abeetaaga okuba manejingira ebizimbe byabwe bazimbye muno, ate era bangi abaagala okubazimbira nga bali bunaayira naye nga tebalaba wa watuufu. Fe abamu batukubira abaana tebamanyi wa wagenda, n'agamba njagala kugula ttaka naye simanyi ani mutuufu gwe nnyinza okugulako ettaka, nnyinza kuyita mwani, ebintu ebifaanana bwe bityo. So njagala tutandikira awo ennyini mwe tuba tutandikira, tujja genda nga tugijja mpola mpola. Weewaawo weebale muganda wange. Pro Realtors International ebigendererwa byayo ebikulu nga biva munzi omutandisi waayo ne bannange kiva ku bumanyirivu n'ebbanga lye tumaze mu kisaawe kya real estate era okuzzaako emabega oba okuwa ekifaananyi n'okujjira ddala omulanda guno gye gutandikira ku bbanga lye mmaze mu real estate nti kati nkutudde emyaka egisukka mu 10. Oluvannyuma lw'okubeera mu real estate okumala ebbanga eryo nkizudde nti empeereza yaffe oba obuweereza bwaffe mu kisaawe ekyo omutindo gwabwo guli wansi nnyo. Era okuva lwe nakizuula ekyo bufuuse buvunaanyizibwa bwange na mulimu gwange ogw'olubeerera okulaba nti nteeka ettaffaali ku kulongoosa omutindo gw'obuweereza mu real estate oba mu kisaawe kya real estate ky'ebyettaka n'amayumba, basically okutwalizaamu ebikwatagana ku byensula, ku butya gye tukolera n'ebintu ebiringa ebyo. So ebigendererwa byaffe ebikulu kakasa nti Mwami Jackson bw'aba alina kyanoonya, bw'aba alina kyayagala akifunanga bw'akifunye awatali buzibu bwonna, nga tewali kutundugga mutima nti buli olowooza, kuba emirundi egisinga abantu buli alowooza okugenda okugula ettaka naddala aba savings nga balinawo akasente kaabwe ate obweraliikirivu bugenda kwani agenda ddinguza era ngenda ddifuna mu butuufu bwalyo bangi baguze empewo exactly era ndagawa anaagenda oddinfunira. So ebyo byonna Pro Realtors International byajja okukakasa nti mpola tetugendera kukyusa nsi yonna mu lunaku lumu, naye tukakasa nti obuweereza bwaffe nga tulaga abo be tukoleddeko abazze ne tubakolerako enjiri eyo, kuba tugiyita nanjiri. Njiri lwaki? Nti obuzibu obuli mu kisaawe ekyo mu mpeereza nga bwe nagambye tubumanyidde ddala nti bubi. Ekisooka tewali bifo by'oyinza kugendamu, kuba kati bwana Jackson singa kubuuza olwaleero nti singa bakujja mu kibuga ekirala katugeze ovudde Embarara ne bakusuula e Kampala nga tobeerangayoko naye nga gy'ofunye omulimu gy'ogenda otandika okukolera, ogenda kwetaagawo okusula naye otandikirawa? Otandikira era olina kugenda mu bitundu ebyenjawulo okubuuza abantu wano waliwo ku kayumba, ate ng'eyo si nkola ntuufu tukkiriziganya. Kituufu kubanga ne society yaffe engeri gy'ekyuseemu oli omubuuza n'omubuuza oba waliyo ennyumba nga wali natakuddewo wenda gaasimanyi. So ng'ogyeko ekya society sinankola ya bugunjufu oba weetaaga awantu wonaagenda, era ensonga lwaki twateekayo ekifo kino oli waasobola okuyingira obutereevu nojja ne weebuuza olumu teweetaaga na ssente. Kyandibadde kiti ekyo? Ekyo nno Uganda bwe mba ntambudde nga ntunuulidde Uganda ebiseera ebisinga gye nkolera bamanyi tuwa transfers, naye sirabangako wantu nti wano wootuukira bw'oba olina w'oyagala okufuna ennyumba oba okusula okugjaku okunoonya lodges, okunoonya zi hotel mu bitundu ebyenjawulo. Kyandibadde kitya mu nkola ennungamu? Mu nkola bwe tubanga tutunuulidde ebintu nga twewola ku experience okuva eri mu bannaffe be tuyigirako, wandibaddewo ekifo nga kino bw'okiraba ekimanyikiddwa oli waagenda nti ze bayita real estate brokerage firms nga bw'onaayingira mu customer care service ya MTN ng'eri branded bulungi n'oyingira n'ofuna services ezikwata ku MTN.
oba nga bw'onayingira mu dduuka oba mu clinic n'ogenda ewa dokita n'omwebuuzaako kyandibadde bwe kityo. Sigamba mu bulambalamba oba in totality nti ebifo ebyo tebiriiwo. Ebifo ebyo gye biri mu bitundu ebyo gyasanga ng'oli alina ofiisi ng'ewandiikiddwako something consultancy, naye ekyenjawulo ekiriwo nti eyo ofiisi bw'ona agisanga emirundi egisinga bw'oba ogisanze wano Ntinda eyina olukoloboze weeyita nti wano bwe wati ne bwe wati nti bw'obanga olina kyoyagala nga kisukka awo tebalina busobozi bukifunira na bukugu, bo bakola mu kitundu ekyo. Ekyenjawulo ku proletars olinako nnengeza kubanga ebiseera ebisinga bwe kibanga kyekyo tulaba aba brokers naye ng'oli awandiise buwandiise ali kireka ali bweyogerere n'awandiikako broker. Kaakati eyo enkola gye twagala okukyusaamu. Ate ffe bwe tulaba broker w'amayumba n'ettaka tulowooza ono atunda byakugula byaki. So twateekawo ekifo kino nga twagala tulongoose mu mpeereza eyo nti ne bw'obanga katugeze ekintu okyagala mukono eno ntabiro kuba Proletars International nga bw'owula ekigambo international tulina n'ekigendererwa ekyokubuuka ensalo. Obuweereza bwaffe buno tubutwale mu baliraanwa baffe abatulinaanye Rwanda, Kenya, wano mu region n'okuva wano tusukka ate emitala w'amayanja. Kuba obuweereza buno bw'otunula kati okugeza nga wano bw'olanduula ku bigere n'obitwala emitala w'amayanja ng'Ebungereza, baganda baffe abawangalira Ebungereza, abawangalira amawanga g'Abarabu n'abawangalira mu mambuka ga Amerika. Okusoomozebwa kwe basanga nga baagala okuinvestinga oba okusiga ssente mu real estate kw'amaanyi. Obuweereza obukumpi tebuliiwo. Ofuna omuntu amanyikiddwa azimbye reputation oba eyeggulidde erinnya mu kubeera n'amazima n'omwesiga nakwera ebintu n'omurifaringa ewooli ekitali kibi, naye kye tulowooza nti bw'otunula ennamba y'abantu abo kuba bannayuganda statistically ababeera emitala w'amayanja mu Europe ne mu America bagambibwa okubeera mu mitwalo kumpi 15. So abantu abo emitwalo 15 singa bonna tuli bakubakubiriza ng'era bwe kiri ekigendererwa kyaffe bimu ku bigendererwa baffe actually okukubiriza baganda baffe bannyinaffe bamaama baffe basenga baffe bataata baffe abali emitala w'amayanja okudda basige wano ssente. Kino kituyamba emirundi ebiri, kiyamba eggwanga okwongeza ku foreign exchange earning yaffe, okwongeza ku dola ezijja wano, aye nabwe kibayamba okubaako kye beekoledde wano. So oba oli awo era okuddayo emabega okwongera okutangaza ku kifaananyi, okuwa ekifaananyi ekigazi ku real estate. Zino ennamba nkulu naddala nga naakamala okukubiriza baganda baffe ne bannyinaze abali ebweru okukomayo waka basige ssente mu real estate. Uganda ndowooza kino abasinga bakimanyi ly'eggwanga eryokubiri erisinga okubeera etto mu nsi yonna. Ndowooza Niger yokka ye tuli waggulu mu nsi yonna. Otegeeza ki bw'oyogera bw'otyo nti eggwanga erikyasinze okubeera etto? Okubeeramu abantu abato. Okubeeramu abantu abato. Niger yokka ye tuli waggulu nga maiden age yaffe oba emyaka ejja wakatikati nti bw'okwata emyaka gyaffe gyonna n'ogigatta wamu n'omala n'ogabizaamu ennamba y'abantu tuli wakati wa 16 kitundu ku 17. Myaka gikyali mitonnya egyo. Tukyali bato nnyo abantu abasinga ate era bw'ogenda mu maaso statistics ezo n'ozimenyamenya abantu abali wakati w'emyaka 35 n'okuka wansi bali ebitundu 7.8 population yaffe. Lwaki bino mbyogerako? So eggwanga tto. Lwaki bino mbyogerako? Oli ayinza okugamba nti ebyokubala abantu ate bigira mu real estate. Ekibuuzo ekiba kirungi njeera nja kuddamu nti bw'obanga oli musigansimbi oba musigansimbi yenna agenda okusiga ensimbi mu kintu kyonna oba awantu wonna, market research gy'okola, demographics bye bimu ku bintu by'ofaako. N'omanya abantu b'enteekerateekera ba myaka ki
waliwo n'ekirala psychographic nti balowooza batya. So eri baganda baffe abali kantulena mu kamera butereevu abali ebunaayira abatulaba nga musinziira mu Amerika, Bungereza ne mu bitundu ebirala byonna ebiri emitala w'amayanja. Kino nkibagamba nga mmanyi obuzibu mubadde musango olwaleero, naddala nga mwagala okuzza wano ssente ewaka, mubbiddwa, mufereddwa, mwesiza abantu ne batabakolera bye balina bakolera, ne babagamba bingi ne bakola bitono. Naye buno buvunaanyizibwa bwange era mulanga gwange ngubakubira olw'ensonga nga bwe nagambye gutuyamba ng'eggwanga ate nammwe gubayamba okwekulaakulanya ng'abantu. Statistics ezo zempiseemu zitegeeza abantu abato beetaaga amayumba ag'okusulamu, bakyalina amaanyi agakola. So investment yo gy'ogenda okukola wano ogenda kukakasa nti bakasitoma balina, kiri obvious nti abaguzi we bali. Ate ekyo ng'okijjeeko waliyo ne market gap eriwo already gye tutalina busobozi buliikiriza ne tugimatiza. Eyo nno yeriwa. Bw'otunula ku statistics za abstract report ya Uganda National Bureau of Statistics eraga nti mu 2020 Uganda tulina deficit mu mayumba. Deficit nyinza nkiyite kinya tulina amayumba matono okusinga ku bwetaavu, era ng'ennamba eyo to be exact ziri milioni 2.4 ge mayumba ge twetaaga olwaleero agataliiwo. Bw'ogenda mu maaso n'otunula statistics ezo, bw'otunula inventories oba amayumba ge tuzimba buli mwaka gali ndowooza emitwalo nga 10 nga gonna tugatwalidde wamu nga tutaddemu class, kuba ate naago bw'ogenda ogamenyaamenya mulimu agatagwa mu kkowe lyakubalibwa, naye engeri gye tuli we tuli mu ggwanga nagwo tugabala. Oli ayinza okwebuuza nti ennyumba milioni 2.4 nga nnyingi, kyogezaako kugamba nti bannayuganda abasinga basula bweru? Bannayuganda abasinga tebasula bweru, bwe mbawa kudda mu kibuuzo ekyo. Naye waliwo omutindo gw'ennyumba okusinziira ku bali bannaffe abaseetinga omutindo ogutabalirwa. Ne bw'otunula mu kibuga kyaffe kino kyennyini Kampala, olwo ennyumba ze tusulamu ezitandibaddemu era nga tebazibala. So bw'otunula statistics ezo kiba kitegeeza nti ennyumba ezo tulina ozijjamu ne tuzimba ennyumba eziri ku mutindo, kuba ennyumba ezitandikibwako eziri basic ezibalwa. Ennyumba erina okuba nga olina w'ofumbira, olina okuba nga olina w'osula, olina okuba nga olina w'okyama ne w'onaabira, ate ng'olina ne gye twandiyise sitting room. Y'ennyumba etandikirwako ebalwa. Nsonyiwa okuyingiramukko katono. Lwaki tuba ne deficit eyo ng'ate tulaba e Uganda kyangu nnyo okwafoodinga ennyumba okusinga ebweru? Kubanga ngenze ngoberera nnyo ebweru eyo mu Amerika gy'oyogeddeko eyo nga abantu bangi bagobebwa mu mayumba, okwafoodinga wa rentinga wokka wazibu. Naye ate olabanga e Uganda kyangu nnyo omuntu okufuna wasula ate era n'okuzimba okutwalisa wamu. Deficit eno evaawo? Ekibuuzo ky'omubuuziza Bwana Jackson, I think omuntu yandibadde mu mikono mirungi okiddamu alina kubeera economist, kuba eyo nsonga ya economy. Bw'otunuulira ebyenfuna byaffe wano n'eri, in fact tekyandibadde nakyamazima kubigeraageranya. Tuba abatulaba tetubawadde bwenkanya, naye ate bw'onunula ne standard of living eyeeri n'eno era eri waggulu nnyo. Bw'ojja ku kyokwafoodinga ennyumba katugeze oba ekyokugula ennyumba, ate eri kyangu okusinga eno. Lwaki? Bw'onunula mu nsi bwe tunula nga Europe ne America,
abantu kye balina oba kye tuyita credit oba credit kiyite ntya kiyite ssente mu bufunzefunze kyangu nnyo okufuna okusinga wano kuba wano turwaninga cash economy buli kintu kye tukola kya cash kya ssente olina kubanga olina bank account yo oyagala kugula nnyumba milioni 5 olina okubanga ozirina bantu batono nnyo abaqualifyinga ogendamu okuyingira mu bank ng'ayagala kugula ekizimbe n'afuna financing bantu batono nnyo abeera ne business idea oba business proposal n'oyingira mu bank n'oqualifying okufuna ssente z'okutandikawo kyonna ky'oyagala otandikawo so enjawulo eyo weeri mu America ogenda bugenzi n'ofuna mortgage n'ogyasula myaka 3 ekisookera ddala nti akasente kozzaamu oba ng'amagoba katono nnyo kumpi n'emyaka 3 gigenda okuggwako ng'ate gw'ofunamu kuba inflation ebekuyambyeko n'okavaringa ze wandibadde ozzayo ng'amagoba so eyo enjawulo eriwo era kyekizibu ekiri wano gwe guli omulanga gwe nkubidde baganda baffe nti bwe tunaaba bakukyusa eggwanga lyaffe eggwanga lyattu Uganda ne ssemazinga waffe okutwaliza awamu baganda baffe abo engeri gye baliko mu economy ziri ssente emu etegeeza 36,000 wano bagenda kukola omulimu munene nnyo okutuyambako okukyusa ekyo kigenda kuyamba kitya ng'oggyeko kubayamba bo okuteekateeka ebyobugagga byabwe wano bibayambe kigenda kuyamba okuleeta capital oba credit ku continent omuntu yandiyagadde okumanya kati atulaba ali ebunayiro eyo ali mu America ali mu UK mu nsi zonna ez'Abuwarabu yandiyagadde okubanga ayingira real estate kati oba ttaka oba nnyumba oba tugambye commercial oba tugambye agriculture oba tugambye bingi okutwalisa yandibadde atandikira omuntu owo yandibadde atandikira kiri obvious yandibadde atandikira ku Pro Realtors International lwaki kuba ebyo byonna tubiyina mu kisero kimu nti bw'ojja gye tuli tukusobola tukufunira ettaka oba ne bw'oba ozze kwebuuza ng'oteekateeka okufuna ettaka tukuwa emitendera ki gy'oyinza oyitamu okufuna ettaka nga bwe nagambye ku ntandikwa nti ekigendererwa kyaffe kisukka kutunulira okwagala okukola ssente naye tulina obuvunaanyizibwa obwongera ku mutindo gw'obuweereza so oyinza okujja n'otwebuuzaako bwebuuza n'ojja ne tunyumyamu kacaayi kabeerawo mu ofiisi nti biki byengoberera nga njagala okufuna ettaka oba okugeza n'ojja ne weebuuza ku miwendo gy'ebitundu nti bwe mba njagala puloti emukono mu kitundu bwe kiti ziri mu price range ki ebyo byonna za bbeeyi ki bwe mba njagala okuinvestinga mu nnyumba z'abapangisa kitundu ki ekisinga okubeera ekyettunzi era neetaaga ssente mmeka okuzimba era neetaaga kuzimba kisenge kimu bisenge ddiiro bisenge 2 bisenge 3 so ebyo byonna ate n'abaagala okwetaba mu buweereza kuba eyo mbadde njogera kuba investor oba abasizi b'ensimbi naye oli ayinza ovaayo manyi real estate tugyetabamu mu ngeri 2 oyinza okujja nga musigansimbi ya investor oyina kyoyagala oteeka mu ssente ate erinawo wawanvu so tujja funa obudde omanyi saagala batulaba nabatuuliriza kubajjabulajjabula njagala ensonga zino tuzinnyonnyole kuba eno nsonga ya kusomesa abantu bannyonnyoke bamanye kubanga real estate byemu ku bintu ebisinga okugendamu ensimbi ennyingi era mu bulamu bwaffe oba mu lifetime bantu batono nnyo abafuna omukisa okwetaba mu real estate obutereevu era kyova olaba ŋŋamba abantu bulijjo nti simanyiyo omulimu gusinga kubeera real estate broker sigumanyi mu nsi yonna ne wano fe abantu abalina omukisa okulamuza ku bintu eby'ebbiliyoni n'ebbiliyoni za ssente simanyiyo omuntu alina birala byatunda nga biri mu biliyoni za ssente so nkiraba nti obuvunaanyizibwa waffe okusomesa abantu n'okubategeeza olw'ekyo nti ssente eziri involved mu real estate nyingi so njagala kunnyonnyola kamu ku kamu abantu baffe bayige era bategeere. Raymond, njagala bannayuganda abatulaba oba mpeera essimu
oba uwawe basobola okubanga bakusanga oba we n'endagiriro wano kubanga waliwo agenda okutulaba nga ekizimbe kino abadde ayitako kiyite nga tamanyi na kumanya nti wembeera physical address then n'amasimu ago weewaawo kaakati gwe ali eyo atulaba yonna gy'osinziira abali ewaka kiyinza obbanguyira okujja okutusanga we tukolera ku ofiisi yaffe ekizimbe ekirungi ennyo ekiri makati mu kibuga Ntinda mwabayita ku luguudo olwo nkakasa mukimanyi ekizimbe ekiwanvu ekya Glass Passat tusangibwa ku Aruna Mall omwaliiro ogusooka suit oba edduuka eri 18 n'eri 17 wali offices zaffe rojja kusangako ebipande ebiraga Pro Realtors International era bw'onaayingira munda kuba oluggi lubeera luggule okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 1 akawungeezi n'obudde obukola twabwongerayo okusobola okuwa bakasitoma baffe omukisa bonna nga bwe kisoboka okusobola okubaweereza era bw'onaayingira ojja sangayo abaweereza baffe abamanyi okwaniriza bakutegeeze okusinza ku kyoyagala bakubuuze butya bwe tuyinza okuyamba tujja kubuuzayo ebibuuzo okakasa nti kyoyagala tukitegedde tukikuwe nga bwe kiri bannaffe oba baganda baffe ne banyinaffe abali ebunaayira abatali wano batajja kusobola kujja ku ofiisi zaffe muyinza otufuna ku namba z'amasimu esimu ya ofiisi eri 0200 9 83 35 eyo nno yesimu ya office. Esimu ya WhatsApp nkimanyi naddala era mmwe baganda baffe abali ebunaayira empeereza eyo bangwira nnyo ya WhatsApp eri 0783 19 5490. Esimu yange bw'oba oyagala kwogerako nange tuwayemu y'obwannannyini eri 0700 540661. Mbakubiriza buli alina kyayagala okumanya, alina kyayagala okwebuuza, beera wa ddembe okutufuna ku mikutu gyaffe egyo wamu n'emikutu gyaffe egya social media. Tuli ku Facebook, tuli ku Instagram. Facebook tuli ku Pro Realtors International era ne Instagram kyekimu Pro Realtors International. Gendayo bw'obanga osiimye byetukola tuweka like, twongere okusaasaanya enjiri eno okutuuka eri abo beegwanidde okutuukako nga bwe nagambye nti njiri obuvunaanyizibwa obuba obw'okulongoosa mu mpeereza yaffe butuuke ku buli muntu abwetaaga. Kuba ggwe alaba puroguramu eno nkimanyi oba oli wano waka oba oli bunaayira omanyi obwetaavu obwo. Ate kisingako ku ggwe ali ebunaayira nti bwe wayagala okukola ekintu wano obuzibu bw'owayitamu n'okunyigirizibwa n'okusobera kw'owayitamu okumanyi bulungi era nga ffe eddagala lyo kigendererwa kyaffe kulaba nti gwe osigala ku kimu kukola ssente then ozireete ewaka ffe tukuyiyize ozifunemu okomewo wano ng'olina ky'olaga n'obulamu bweyo nawo bukyuke. Kuba bw'okola ssente ng'ozizaano ng'ozinvestinga bw'oba ozimba amayumba g'abapangisa yadde nga ssente zaffe ziri wansi naye singa oba n'ennyumba ziba $7.5 kiba kitegeeza $2,200 zisobola okusasula ate gy'opangisa eri. So ne kiyongera kulongoosa omutindo gw'obulamu bwo naawe egyobeera ate nga wano ewaka olinawo asset ate nga ne ssente oziziza ewaka n'ekonomi ekulaakulana. Nkubiriza abatulaba n'abatuwuliriza yonna gye musinzidde bw'obanga olina ekibuuzo ekikusonsomola ekikwokya kyoyagala okumanya nga kikwatagana ku real estate oba ya buli kika ki byonna nga bwe tubimenye ekibuuzo ekyo zibaddiremu ebika ettaka oba land, residential, commercial, industrial, agriculture ne mixed use. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna nga kikwata ku ebyo ekibuuzo ekyo kiteeka wansi mu comment section oba oli awo ate lwe tunadda ekibuuzo kyeyinza okubeera topic gye tugenda okunyumyako n'okubaganyako ebirowoozo weewaawo. So kyekyo mbakubiriza abatulaba
mukole ekyo kijja kubayambako okuddibwamu ate n'okwongera okugaziya ku bwongo n'okubuulira abalala oba oliawo abandagadde okumanya ekintu kyekimu naye nga tebakibuuziza. Ndowooza Raymond mumuwulidde akulembeddemu ekintu kino ekya Pro Writers International nsonga ya real estates era nga bwe nagambye ekyoto kya real estates. Wenjogera ekyoto ndowooza okitegeera bulungi nnyo. We tutuula tusobola okubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga semasonga. Bajjajjaffe babikolanga edda saawa eno dining zino simanyi oba bikyaliwo naye ffe tukuzizaayo tubeere nga tutambula n'ennono zaffe musobole okubanga mumanya okutwaliza wamu. Nkweyanziza nnyo Raymond. Nsuubira tujja genda mu maaso n'okubanga Bannayuganda n'abali emutala w'amayanja tugenda mu maaso n'okwongera okubamanyisa ku nsonga eno. Weewaawo muganda nange neeyanziza okumpa omukisa guno okumpa obusobozi okugabana amagezi gange geninawo amatono ku kisaawe kya real estate ne bannaffe ate n'okumpa omukisa okuyita mu channel yo okutuusa enjiri eri abo begwanidde okutuukako. Neeyanziza neeyanzeege. Weewaawo ate obulungi tetujja sukawa tugenda kubanga tuddingana ng'era bwe nagambye nti tujja kubanga ne bakadde baffe bano aba Pro Writers mirundi 2 buli mwezi ku nsonga ya real estates. Ye updates bwetyo bwetambula likinga subscribe tusobole okubanga tutambulira wamu naawe. Ebuuza ekibuuzo kyo kyonna ate okimanyi updates ku nsonga y'ebibuuzo comments ezo zonna zifuuka emiramwa ne tugiddamu okutwaliza wamu. Tuddingana omulundi omulala mubeere bulungi.